ekibi kigenda nakukungubagirwa naye Seddaala ensi ekuwummudde. Obadde olaga effuba nga buli omu akutya naye kati oli mulambo mu ddiiro era ogalamidde. Tuli basanyufu olw'eddamba eddene erigudde amazima bannakyalo tuwonye okusulanga ku budde. Olumizza abantu n'okubatta naye naawe ensi togikungudde era ogyabulidde. Obadde waggulu w'amateeka ga nsi naye ekirungi eri omutonzi ery'okufa ddyo likulamudde. Buli kimu ku nsi obadde otwala ky'amaanyi kati genda onyage ne ku byawalumba emagombe kuba naye akulindiridde. Ago amakomera g'ensi obadde wagamanyira kati gezaako ne ku Geyeena kuba ekyamazima ogikoleredde. Ensi eno nzibu nnyo omusajja buli omu abadde amutya ng'amulaba ng'empologoma ewagudde. Kyannaku nnyo nti abbi abakadde n'abato n'abaleka nga n'engoye ze bayambadde azibambudde. Ezo enkoko nga tataliza kazibe embuzi ku ttale ng'abazeeza abasumba ze bayimbudde. Seddaala obadde lumbe lwa kirago mubalya mmere walumba asaana kunywa ku yogati kubanga akwebagadde. Nze Kanoonya Juma.